Hallelujah, mukama yeebazibwe tubalamusaako eri gyonna gye mutuusaako engalo. Mukama yeebazibwe abakozi obulungi. Mukama yeebale nnyo abakozi ebyekisa. Tumwebaza mukama. Katonda mulungi era mwesigwa. Eno ye channel yo Cosma Radio, kw'owulirira ekigambo kya Katonda, kw'owulirira eby'obulamu ebikwata ku bulamu bwo, ebikwata ku bulamu nga tulina obutambuza. Obulamu butandise okugejja, butandise okunyuma, butandise okufuuka obuzibu, kisinziira wa wooli na butya bw'obiraba. So engeri gy'olabamu obulamu oba engeri gye tulabamu obulamu ya njawulo nnyo. Abali mu Yesu eby'obulamu tubiraba bulala. Kkiriza oba gaana, buli ali mu Yesu abiraba bulala. Abali mu busamize nabo babiraba bulala. Abali mu bizinensi nga zitambula bulungi babiraba bulala, n'abali mu bizinensi nga tezitambula bulungi babiraba bulala. Abalemeddwa osasula landlord babiraba bulala nnyo. Naye ate era n'abasobola osasula balandlord babiraba bulala. Gwe ng'ennyumba ekyakulemya okusasula waliwo agamba nze wano saagalawo, naye nga waali we weegomba okubeera naye ye ng'alaba akooyewo yeetaaga afuna ekifo ekirala ekiri much better. So obulamu tebwenkanankana, ekyo njagala tukimanye, era tetusuubira nti mu nsi luli ky'olunaku lumu ne twenkanankana. Never in life, tekigenda kubeerawo. Naye Katonda omulungi oyo omwesigwa ye atwagala era atwagaliza bisinga. Si ffenna nti tulina kuba bagagga, naye ffenna kitugwanira okubeera obulungi. So ekyo kikulu nnyo, njagala okiteeke mu bulamu bwo, mu ndowooza yo, mu by'okola buli kaseera bulijjo, nti si ffenna nti tugwanira okubeera abagagga oba tuteekeddwa okuba abagagga, naye ate ffenna kitugwanira okubeera obulungi okusinziira ku kwagala kwa Katonda. So okwagala kwa Katonda ye ggwe nange okuba nga tuli bulungi, si kuba bagagga nnyo nti ffenna buli omu abeere ng'agula emmotoka n'ebintu eby'okwejalabya byonna. Emmotoka si kintu kyakwejalabya, si kyentegeezezza. Naye waliyo emmotoka munno gy'agula nga ya miliyoni 3, n'olaba ng'atudde mu nnyumba yo, mu mmotoka yo, ne mu school fees z'abaana bo nga yazivuga mu mmotoka. So obulamu bwe butyo butenkanankana, naye ate era ojja ssanga avuga emmotoka ya miliyoni 20, miliyoni 5, miliyoni zonna. Just n'emmotoka gye ziri kutandikira ku miliyoni 3. Wekibanga kizoboka zizwana ogenda wansi, yes ogenda kumbuuza eba mmotoka, munnange eba mmotoka. Era abazivuga bazivuga ate ne bazikolera mu bulungi emirimu gyabwe. So byonna bisoboka mu ngeri emu oba endala, naye olina kumanya nze ndi ki, gwe oli ki ebyaddala. Oli ki maaso ga Katonda? Oli ki eri mikwano gyo? Oli ki eri obulamu bwo? Gwe kennyini olina okwebuuza, nze ng'omuntu kiki kyendi? Obulamu bwo bulaba otya ng'omuntu? Leero tetunaba na kusoma kyawandiikibwa kyonna, naye waliwo ebibuuzo ebirungi eby'okwebuuza gwe ng'omuntu mu bulamu bwo ng'olina obyebuuza nti ebyaddala obulamu bwange buli butya, mbulaba ntya nga nze omuntu? How do you see your life? Obulamu bwo bw'obutunuulira n'engeri gy'obutambuzaamu ng'omulokole oba atali mulokole, ng'omusiraamu, Seventh Day, ng'omukatuliki oba ng'omuntu yenna ali awo, waliwo abantu nga talina waagwa, naye ng'omuntu omulamu, omunnayuganda oba wonna w'owangaalira, obulamu bw'obutwala obulaba otya? Kusinziira ku ngeri gy'obutambuzaamu, engeri gy'okolamu ebintu by'olya, ebintu by'onywa, obulamu obulaba otya? Obugeraageranya otya? Okusinziira engeri gy'otambuzaamu obulamu bwo, olabira ddala nga myaka emirala 3 w'oli wano nga tonnafa, oba bw'obipimapimamu olaba nga mu myaka 20, 10 oyinza obutaba mulamu. Naye ng'ate ku ffenna teri ataalyagadde kubeerawo myaka 3 genda maaso emirala egijja. Naye oba oli awo, engeri gy'otambuzaamu obulamu bwo n'engeri gy'obutwalamu olina okwekebera. Bikeberemu, weekeberemu, olabe wa w'otatambuza bulungi, wa w'ebitakola bulungi, wa w'okola ekintu nga kiri dangerous eri obulamu bwo. Nze okuba onywa omwenge, nze sigunywa, naye waliwo abagunywa nga gubawoomera. Siri wano kubalamula, naye tunulamu bw'obanga ozadde abaana, bw'obanga olina omukyalo, olina omwami, bw'obanga olina amaka, bw'obanga olina obuvunaanyizibwa obw'omu wano na wali, mu myaka 3 tewaalyagadde kubeerawo.
bw'obanga olina bizinesi gy'okola oba ekirooto ky'oyagala okulaba nga kituukirira tewali agadde kubeerawo mu myaka 3 obirabe we bifuuse ensonga we biyambye abantu omwana w'engeri gy'akuze. So weetunulemu olabe obulamu bwo obupime olabe kiki ky'oyongedde ku ggwanga lino, kiki ky'oyongedde ku famire yo, kiki ky'oteekedde abaana bo. Abamu tuba tetunnawasa, oyinza okubaayo nga tonnawasa ntoli mufumbo ng'abamu ku ffe. Weekeberemu ogambe omuntu bwe mbeera nga yenza gwe bagenda okuwasa omuntu n'alikkiriza omuntu bw'ati okumpasa ali mu bulamu bwendimu, n'alikkiriza omuntu bw'ati ali mu bulamu bwendi n'ali muwasizza oba n'ali mufumbiddwa nti nedda. So ne weetereza n'obaako engeri gye weeteekateeka n'osobola okutambulira mu bulamu obulungi. So njagala nnyo okutambulira mu bulamu bwe ngenda okwenyumirizaamu mu myaka 10, 30, 40 mu maaso Katonda nga mpadde obulamu. Yes, siffe abateekateeka obulamu na butya bwe bigenda okubeera, naye Katonda omwesigwa yatuwa ekisa. Naye kati leka okuwangaala kuno kujje gye tuli nga tetukuteekedde. Tuleme kubanga mu myaka 5 tugenda kubeera bamu ku bakaaba, tugenda kubeera bamu ku bateesobola, tugenda kubeera ku bamu ku batalina kye tukozeewo mu nsi muno. So we tuba tuliko kye tugenda okukolawo, ebiseera ebisinga bye tusobola okukola tebiri mu kuzimba mayumba, tebiri mu kugula mamotoka, tebiri mu kubeera na ssente nnyingi, naye eri ebyo Katonda ebitono byatusobozesezza okuba nga tusobola okukola. Leka tubikole mu butuufu bwabyo. Waliwo abantu, teri muntu atalina bulamu bwa muntu bw'ayogeramu. Leka nkuwe n'oba olina mikwano gyo babiri bwe bati bakuwuliriza, osobola okuleeta ekiteeso ne bakiwuliriza era ne bakikola. So mu mbeera bwetyo buli muntu alina obulamu bw'omuntu bw'ayogeramu ne bamuwulira. So oba olina omu, abantu bano be twogera mu bulamu bwabwe tebenkanankana mu nnamba. Oyinza okuba olina abantu babiri boyogera mu bulamu bwabwe, oba omu oba 3 oba 5, abalala mulina abawera 10, abalala mulina abawera 10. Baako ekyamaanyi kyokola ekigenda obbabbulula nga mmwe. Abakyala batuchallenginga nnyo nti bo balina obubiina buno bwe bakola obw'okusondasonda obusente, babuyita oba cash round. N'asonda obusente n'olaba ng'asuula 50,000 buli wiiki oba buli lunaku oba 2 oba 100 mpola mpola. Before you know it ng'aguze olugoye lwabadde tasobola kugula, kwata ssente mulundi gumu alugule. Naye mu kuyita mu bubiina obwo n'olaba nga omukyala asobola okwegulira obugatta, asobola okwegulira engoye, asobola okwayambaza enjeno, asobola okubeererawo abaana be, asasula school fees, abeerawo mu buntuntu awo okugira kuti abamu atandika okutaasa ku maka ng'ebintu ebimu abiteekawo ewaka omwami byatasobodde kuleeta mu bwangu. So n'abaami tuteekeddwa okukwata obulamu bwaffe, obulamu okubulaba nga bwa mugaso nga bukulu. Buli lw'otalaba mugaso gwa bulamu bw'olina tutandika okufuna obuzibu naawe, kubanga ofuuka ekizibu eri abalala kubanga tolabye mugaso gwa bulamu. Naye njagala okutegeeza nti Katonda ayagala nnyo obulamu era abutwala nga bwa muwendo eri buli muntu omulamu. Bayibuli egamba Katonda tasanyukira kufa kwa mwonoonyi. Kyova olaba obulamu bw'oba mwonoonyi oba mufu eri Katonda, naye kyava tasanyuka bw'ofa ng'oli mwonoonyi. So mu mbeera bw'etyo ngenda kusaba obulamu bwo butunulemu, olabe ogambe yiyi obulamu bwange Yesu mbutambuza bwenti ne bwenti, naye bwenti bwe ŋŋwanidde obutambuza. Bwe nnaayongera genda maaso n'otambuza obulamu bwange nga bwe mbutambuza, gw'omanyi bw'obutambuza. So weebuuzeemu, bwe nnaagenda maaso okutambuza obulamu bwange bwenti nga bwe mbutambuza, mu myaka 10 ngenda kubeera ntya? Sigenda kuba na kansa singa neeyongera bwenti, sigenda kufuna siriimu singa nnyongera ogenda bwenti nga ndaba ono n'ono, sigenda kubeera nga nfuuse ekisekererwa, sigenda kubeera nga ndi kiremwa mu bulamu. So bw'otandika obitulamu bwe bityo otandika okwetereza. Ensi eyagala muntu yeeteeseteese, ensi eyagala muntu yeezudde. Bw'obanga teweezuulanga mugaso gw'olina eri bulamu bw'abantu bakwetoolodde, ensi tegenda kwagala, ensi tegenda kusanyukira, ensi tegenda kulaba bulungi bwo. Naye ekyo ekirungi ky'olina kimu oba 2 oba 3 oba kimu bwe kiti, ekyo ensi kyekwagalako, kyekigenda okuleeta enkyukakyuka mu bulamu bwabwe. Abantu baagala obbafaako, abantu twagala okulaba nti nno munnaffe akulaakulana.
oli kyakulabirako kinene bw'oba obadde tokimanyi. Buli muntu alina amulabirako era buli muntu alina amwegomba. Y'ensonga lwaki kyonna ky'okola waliwo abalala abakikola, kubanga waliwo abagamba njagala kubeera nga gundi ng'akola kino nga teyaba bw'ati nga teze. So omaliriza olina bw'oinspirinze okukola ekintu ate ekikyamu naawe kennyini ng'okikola nga ate tokyenyumirizaamu. Kati so buli ky'okola nga tokyenyumirizaamu ngenda kukusaba kirowoozeeko. Bw'omala okirowoozaako baako engeri gy'obitereeza. Bayibuli egamba etya mu Yakobo 1:22 olunyiri lwa 22 essula esooka olunyiri lwa 22. James chapter 1 verse 22 egamba naye mubeere nga bakozi ba kigambo so si bawulize buwulizi, so si bawulizi buwulizi nga mwerimbalimba. Okay, katukiddemu. Naye mubeere nga bakozi ba kigambo so si bawulizi buwulizi nga mwerimbalimba. Mukama yeebazibwe. Buli lwe tuwulira ekigambo kya Katonda ne tutakikola oba ne tutakola nga bwe kigambye tuba tufuuse bawulizi buwulizi, naye ng'ate Katonda atusuubira okukola ng'ekigambo bwe kigamba nga bwe kiyigiriza. Kakati ne kitegeeza kituwa ekyokuyiga eri obulamu bwaffe bwe tutambuliramu, nti buno obulamu bwe tutambuliramu kitabo ekisomebwa abaana abali wansi waffe, abaana betuzadde, abaana abali ku kyalo abatulaba. Kitabo obulamu bwaffe kitabo bakisoma era ne beegomba okubeera nga ggwe, because abamu balaba oli wa kabi, abamu ne basoma ne balaba ng'oli bubi, ne bakulaba ng'oli failure. So tewali agadde ku interpreting abantu bakunnyonnyole oba bakulabe nga kiremwa, bakulabe ng'ekizibu. Kati weetereeze mu bulamu bw'ogambe nedda nina obulamu bwe nina okutambuliramu. Ate mu ngeri naawe olina be weegomba, naye muli olina ekikugamba nti tosobola bafuuka, olina ekikugamba nti anze sirina ssente, olina ekikugamba nti anze sirina obwo obusobozi. Nedda si bwe biri. Obusobozi obulina era osobola okufuuka ekintu kyonna singa otandika okutunuulira obulamu bwo n'olaba n'ogamba kati kyekiseera nkyuseemu mu ngeri gye ntambuzaamu obulamu bwange, ntandika okufuuka omuntu obuvunaanyizibwa. Bwe mba wakugamba nti ngenda kukola kino nkikole, bwe ŋŋamba nti no ngenda kubeera wano ne wano ku budde bwe buti mbeerewo. Amiina. So katukomaawo olwaleero. Sikyagala nnyo vidiyo zaffe kuwanvuwa nnyo, njagala tubeere nga tuyigamu akaliwo wekijja nga kitono ekyokulowoozaako, naye ng'evidiyo y'olwaleero ebadde ku kalowoozo ya kirowoozo. Weerowoozeemu obulamu bwo nga bw'obulaba era nga bw'obutwala bw'otyo bwe wali agadde okubeera, era bw'omala okwebuuza ekyo weebuuzeemu abantu abalala bantwala batya. Tulina emikwano naye ng'egyo emikwano ate gitutwalira ddala bulala era bubi, nga tebatwesiga, babeera naffe mu bikolwa ebikyamu, naye okusukka awo nga ne tasobola kurekomendinga ku mulimu singa aba agufunye nga muganda we yagamba neetaagayo omulenzi asobola okukola kino, ng'akimanyi osobola okikola naye nga tasobola kurekomendinga. Olwekiri kye mukola mwenna mu privacy oba olw'engeri gy'otambuzaamu obulamu gy'amanyi ye gy'atawa kitiibwa, naye nga tasobola kugamba ng'agamba bugambi bwa bulamu bwe y'amanyi. Kati ne bw'alifuna omulimu ng'osobola ogukola nga tasobola kurekomendinga, ekyo nze ndowooza kiruma. Twalibadde nga engeri gye tutambuzaamu obulamu bwaffe nga nnungi, nga n'abantu obulamu bwaffe babulaba bulungi, singa omuntu agwa ku mukisa gw'omulimu gwe nsobola okukola oba ku ddiiru yonna gye nsobola okukwasaganya nange ne mbaako obulungi, ne mbaako kyenfuna ng'asobola okurekomendinga. So weebuuze, mu mikwano gyo bantu bameka basobola okurekomendinga singa ekintu ekirungi kiba kizza oba omukisa? Bintu bimeka oli byasobola okusisinkana n'akurekomendinga n'agamba gundi ekinasobola okikola? Nze tulina enjogera yaffe ey'ekivubuka noga nina gayi wange ekyasobola okikola, nze ndowooza tumuwa omukisa. Bantu bameka mu bulamu bwe abasobola okukola ebintu ng'ebyo n'agamba nze nina gayi wange asobola okikola ekyo, tumuwa omukisa. So bw'oba tobalina kitegeeza waliwo obusibu. Tereeza engeri gy'otwalamu obulamu bwo era ofube okulaba ng'abantu bakulaba nga bw'oli. Beera ggwe obeeko by'okola ebinaagasa eggwanga lino, naawe binaakugasa, obeere wa mugaso eri abantu b'owangaala nabo n'emikwano gyo. Webale nnyo, webaye ddala. Teweerabira commentinga, teweerabira subscribinga. Mukama abawe nnyo omukisa.